Seka waffe, Kodomi waffe, Omukulu Sheikh Hamza, the graduates, mwebale ddala wamu ne ba service providers baffe abalungi abaweereza by'okuweereza wadde abamu tetwagaza naye era mufuba okulaba nga mukola ki sibalinaako buzibu naye mwebale kujja nti mukanga mulimu emikolo emirala egigenda mu maaso mulimu ebintu bingi waliwo accidents ezigenda mu maaso naye mwasazeewo ne kubivaako nekijjawo so nammwe tubaaniriza nnyo mwebale kubeerawo zonaku olwaleero lwasanyu ate nga lwakuyozaayoza main celebrant olunaku olwaleero nga enteeka ensonga eno lwaki twasazeewo n'okwambala ebifaanagana kubanga obuwanguzi bwonna bwe tubutuukako babiri bw'afuna ekirungi mba nfunye ekirungi bw'afuna ekibi mba nfunye ekibi ate nange bwenti so ebiseera ebisinga nkutte naye mugala basajja bange bekolaki omukadde wange ate mukwano gwange abagambye nti bwetubeera naye tuba twogera nti yes sijja gamba nti mbasuulirira naye ninako obulamu obulala bwempangaaliramu sibasuulirira bwetubeera ffenna twogera ebyaffe naye ate ninako obulamu obulala namwe bwe mwenyumirizaamu sikwekiri ffe tuli basajja basuubuzi ate ndi musawo naye nga ndi muki ekinzijjaako profession benzijjanja babawona ate basiika olaba beera ku ddwaliro eba bakimanyi ne bantawaanya nsi netwagala Dr. Sebunya yamene wetukolako layini nenkomeeri Dr. Kyebango yakimanyi mukama wange Dr. Kyebango ne Dr. Bali alina newayaŋŋaana okukolera nagamba otogendawo bajja kutawaanya nnyo abalabe be batuukira balindire kuwoonyeri kubanga waneeno excitement ebayamaanyi ate nga bwe bakwatako omukono gwange Katonda mwebaza yamba magic hand abasawo bangi basoma ne baba nga bajjanjaba ate nga tebawona ebbanga lyesijanjabidde abalwadde bange bonna ayinike testify nze ngoba bagobe era abasuula tikweki tugenda tandikawo eddwaliro eryamaanyi inshallah ekyolyo tekirimu pipeline nze amujja okukuliyeta sijjagaana kusaavinga wesobodde okusaavinga kuba njagala nnyo okusevinga obulamu Dr. Siza nakimugamba nga nakabeeyi kakeeyi natikkirwa ddansi naye ate ebitabo tebikoowa kino kibasuubiza omuntu omuyigirize olina ekyenjawulo kyoyongerako ku bulamu bwo gyetugenda mu ssomero eyo tetujja yokka omukulu ono hamu bwe mulaba bwe mwegomba looya balooya banne be yasoma nabo bangi naye bonna tebalinga ki so tubeere kyembakubiriza nze sijja kukaaba lunaku olwale gakyalakakiriza temu nti ffe tusomye naddayo nakkiriza negamba kanzireyo nsome with passion nga nina dream yange gyenkyesiga ate nenebaza Katonda nti naweebwa okusoma medicine and surgery ndowooza abantu aba-applyinga ku mwaka gwaffe mu gurupu yange out of 200 and something students abaali ba-applying bawaka abaana 10 ku gavumenti nga nali omukwabo ate Katonda nankolera ekintu kiseera nali nsobola okuzeesasulira eza tuition naye ate Mungu nankolera enteekateeka namba koosi eno gye nayagala ku gavumenti naye banga nsoma nga ninawo akasente kange zisibadde nnyo mukuweekuwe
gavumenti ensasula ensasulira ate n'ensasula nze mu mulimu ogwange tujja kukola bibuzo byabwe n'ebiita era Dr. Sabrina bimwebaza nnyo ffe kose ezaffe ziri practical batwaseesinga tuyita mu kakumunda Dr. Sabrina yaseka wano naye ekyala mulungi kizanamezi mwagala nnyo mwenyumirizaamu nnyo naye bwe kituuka ku kusoma very serious ate mwenyumirizaamu ku lwekyo kubanga bwe mututaaka okugenda okutandika okujjanjaba tugenda mu bantu abali usually call it the unsuspecting world nti oli agenda kuba mu ngalo z'omusawo gwatamanyi wabula oli ayambadde ettaawo naye nga tamanyi kikyagenda kumuwa naye ffe twebaza nti kasozi kaffe ak'abayifu Makerere University tebamala gakufulumya tugiyita fantasy etuyitamu okutuuka okufulumya because they test you both theoretically and in terms of skill basesinga skill ne basesinga ne theory ate ne bakuwa ne morals one on one kati ekintu kye batuyisaamu kintu kya tabu nnyo naye nsuubira nti omusawo kyalina okuyitamu because this is not, I mean, courses after it's not a bed of roses. We are dealing with life. Mulamu temuli spare part. Omuntu bw'aba afudde aba afa. So a sorry in medicine means a coffee. Omusawo bw'agamba we are sorry. Ebiseera ebisinga omuntu nga tanaala kussaako kirala atandikirawo kola ki kukaaba kubanga sorry y'ebiseera ebisinga ebambi naye kyetwebazaako ffe engalo zetuyiseemu omuli abakyala ab'amaanyi nga Dr. Sabrina Kiraga tetugenda kubaswaza ate tubaswaziza kyekubiriza bagraduates abonako olwaleero ndi graduate naye baddeko their mentor nawe tubadde tusoma badde mentor waabwe baneengerizaamu nnyo kubanga ne mbakwatako bosi mu ngeri y'okusoma nga tutambulira wamu kubanga tubadde kusoma naye nga ndi bizi nti ebiseera ebimu sisobodde kubatendinga sessions zonna naye nga ate abakulu bano babaddengawo kati ebiseera ebisinga nga wesibaddeewo ebyo baana abakubira ku simu agamba owaali dokita kiri kitya walize n'oyitayoko kubanga tusuubira bayitiriza okuyitako ku woodi olweggulo Dr. Sabrina yadde agambye ffenna batwetaaga olwo nemoloka nenjeka nekwata boota neva mu offisi neziruka pakakusi ku medical school naye ngolwonna lwonna kyenkola nkikola olw'obwagazi bwenina mu kujjanjaba kuwonya abantu tegere ebimu ku bya inspiring okusoma medicine that was my turning point ate nakyo kyebaza Katonda kubanga kyanzigula obwongo ng'omuntu naye kyankyusa nnyo neŋŋamba no kuba yafa stroke abasawo bagitegeera yafuna kyetuyita hemorrhagic stroke n'afiira e Dubai yali musajja w'amaanyi yali musuubuzi w'amaanyi kyamani mukulu we amutukira bulungi oli yali mukulu wa kyamaani basajja yali w'amaanyi nnyo ekyamaanyi w'abasuubuzi e Dubai Mungu n'amuleetera olumbe yakeera ku makya n'afuna obuzibu obwo n'afuna stroke ebiseera ebyo nga ne stroke sikitegeere paka kati bwe natandika okusoma we nazuula eki kyeyakola ki kyeyafa ne ŋŋamba no nina okuddayo nina okusoma nfuuka ekyo kyensobola okukozesa nange okutaasa abalala baleme kukola ki kufuna buzibu obwo. So that was one of my inspirations. I want to bring it on record. Nina passion y'okufuuka omusawo naye ate kiri kyannyongerako nnyo era kyemmanyi naye gyali musanyufu
Kyemmanyi gyali musanyufu nti omwana gwe yaleka omwana abamu bwe yaleka emabega Mungu alina ekkula ng'erwaliro lyamutuusizzaako. So nyongera okukubiriza abagulani bannange olunaku olwaleero nti nga mutandika ensi ensi ze nagitandika naye nga mutandika ensi tubeere beetowaze esandisobodde kukuŋŋaanya abantu bano bekola shekuzaana omumanyi oyo musajja w'amaanyi nyo wasobolera okuweera obudde bwe n'abufisa ate nga tatambudde eka atambudde n'omumbejja ekyo kyekubibwako mu ngalo kubanga musajja abamwetaaga bantu abasuubuzi banuze eno ekonomi eya Uganda ndowooza tulinawo haafu ekonomi ya Uganda haafu era wali tufuna obuzibu haafu bwavu ekonomi banasajja bayuulya Kampala bayuulya eggwanga naye batuuza byali wano akubenga babaziyita kulezite banange tusiima nnyo tusiimira ddala kyamaani yewe tandika okumuwogerako simanyi oyo mukadde wange mukwano gwange menta wange oyo byonna wange kyamaani omuntu newetubeddeeyo wasoyaagwayame tubeereeyo netumwogerako fena entuseka lusesi olw'essanyu lyatuwa is one person who always brings hope kyamaani ewe tebogererayo nnaku tebogererayo nnaku era ebintu ebyali bwe tubeera naye we are talking about projects ezitutwala muki mu maaso era mwebaza nnyo taata wange webale nnyo webale ddala nkwagala nnyo nkwagala nnyo nkwagala nnyo saba Katonda akwongere kubanga oyo musajja ye muntu ali selfless ye muntu ateeyagaliza ye muntu asobola okukwata essaati ye ennungi n'ayiwa munne ye n'ayambala ekintu kyamaanyi ebyekusangika tekusangika era tusaba Katonda akuwangaaza akutaasa endwadde eziwona n'ezitawona akutaasa abalayo omanyi ate akuwangaaliza essente zomanyi ebintu byatulumye okukola ssente n'okuzikuba byanjawulo bangi abadde emisente kasaawa tebakolaki bazika naye saba buli ali wano ng'alina akakyakutte nsaba Katonda olunaku olwaleero mukwano kwaffe n'atusumuludde buli ali wano ng'alina ekisibu Katonda nsaba atunde mumagwo abeere ng'akumalira ekyetaago kyayagala obugagga amuwe ayagala omukyalo omulungi ng'ono amuwe ayagala omwami omulungi ng'ani amuwe so nebaza nnyo okusoma kwange bambeererako okuva mu primary oza bagobamu senior 6 okuva awo yenna genziza ensoma gavumenti ezembeerera naye nga tembeerera ku lwaki abaolemberera ku lwaki olwakongo bwange naye ku ekyo sijja kwegulumiza nzekka wabula nja kugulumiza Mukama Katonda era mwebaza nnyo abaddewo nnyo mu bulamu bwange ate abaddewo nnyo mu bulamu bwaffe mwebaza nnyo mwebaliza nnyo era mwebaliza ddala nga njogera ku ntambula gyetutambulamu yes ndi musawo I'm a doctor by profession ate ne paati erisaidi emusajja musuubuzi kikyo tekigana kunvaamu kubanga omusaayi ogwaffe gulimu ki obusuubuzi ate mu ekyo ojja kwesanganga eggwanga eryaffe litambulizibwa ku busuubuzi ate ne ku bulamu bwe tunajjanjaba abantu bagenda kubeerawo ekonomi yaffe ekoleki yeyongere okubeera ng'embuuminga nja kusaba abaliwo ko kulwa kampuni yange Akoze Diagnostics bawubekoko abasobodde okubeerawo abo ebamu ku bakozi baffe Akoze Diagnostics nga
tutuusa ate ne tusapulayinga ate ne tusapulayinga ne consumables mu NGOs n'ebitundu ebyenjawulo eby'eggwanga naye ng'ate ndi muki so ku lwekyo nja kwebaza nnyo abantu bwenna abatubeereddewo mwebale nnyo ababaddewo omulamu bwange omukyalo oyo badde sinamwogerako maama liindi oyo baneesamu ne bakadde baffe baneeno abatulabirira bulungi nnyo okutuuka okuvaamu abantu ebifudde kuso bakadde waffe kwebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala neebaza nnyo munzikirize neebaze mukadde wange hajirajjabu kasule saba mumbeera obugalo oyo amanye ebyange bingi nnyo ategeera nnyo ate bwe tuwangaala ebiseera ebisinga era bwe sibeera kusaidde eno sibeera kusaidde eno bwonnoonya eno notansanga mu ddwale nosansanga kwakuloni mbeera ne mukadde waffe ono ajirajja twetegeera nnyo twafuka baluganda mukadde wange olwaluganda bana okufaanagana twatandika okukola ki okufaanagana naye ate bwembeera naye netunyumya mboozi za bulijjo era naye bwembeera naye tubaate mu bizinesi zaffe endala eza real estate tuwangaala nnyo naye ate ye muntu enva akwekarekinga ye muntu musajja muyivu era diguli alirina naye ate musajja naye muki musuubuzi so family yaffe tulina abaprofessionals naye ate ali tekakola ki tekabulamu ate nga nako kaki kakulu atende obuledde twetaaga ki ekyo takakutako neebaza nnyo omwami bina byensoma nagamba awo sawa yakweba nagamba tewalitamu naye mbaamu eddakiika 3 ngenda kubamaliriza oluusi nga mpuliddeyo vaccine empya Dr. Sabrina gyayogeddeko nga akangisomeko ngenda ogisomako naye ngamba nti at least neebase nga nakinyongedde kuki ku knowledge yange njagala nnyo okuyiga ekyo kyakimanyi era namugamba weyatuuka tewali wabiri agenda kumuzaayo ze ekyo kyeyali agaki atandiseeko kubanga tali bubi waali walungi nnyo era tugenda kukimaliriza bwolede yali okukampasi inshaallah ekyo nakyo abeere ngaate akyongerako kwebyo byagaki byalina inshaallah neebaza nnyo balamu bange ebigambo byali bingi nnyo nebagala bye babala nebatutunza bye batutunza naffe nga tubiraba mu mawulire tugambe ekyo twakitunze naye nga naffe tubimanyi tugamba wa naffe netuseka naye ngaate twesigamira Katonda ebiseera byonna agamba mukyala wange olunaku lwe tulivaayo okwogera ekintu kyonna as a counter reaction ku mbeera yonna tugenda kuba tujje olutalo Katonda alutulwanidde nga tugamba we are taking over embeera esobi gye twalibadde tukola bulamu bwaffe era ku nsonga eyo ffe n'ebyogerwa ze kati nganzi ne social media nozali WhatsApp yena Facebook mpulira naye akawuso bameka baneera abali wano wenna nga ndi mu kamera kantwala omukisa guno okutangaaza buli yenna agezaako okufolowinga sirina Facebook account yonna abo bonna bonna ababikozesa ebyo bakweza accounts biki ebyo byonna biri fake bantu bannakigwanyizi ndoza ngeri ebiri ebitonotono mu ggwanga bantu bagezaako okweyiyayiya naye ekyo badde nsaba tuleme kubeera nga amaanyi tugamalira nnyo okulwanisa omuntu ebiseera ebisinga bwomalira ennyo amaanyi kubaako kyokusa ng'ate kiri negative ojja kumaliriza nga naawe n'omusozi olina okufolowinga ng'ate ozituddeko kubanga ogwo amaanyi ogamalidde kukola ki kulwanisa so ng'ate ffenna tulina paati ezaffe nze ganzi nina ebintu nina prioritisanga mu bulamu mukyala wange alina prioritis ebulamu ate tutuula netusitebulira kubanga nazuula nti omuntu gwe nalimbulamu mu bulamu bwange gwe nalimbulamu mu bulamu bwange
kusisinkana omutima gwange gutebenkera nansumulula ebintu bingi nnyo yasumulula essanyu lyange gakyalikabaga sitalina kirakoze era kwagala omwana ate insha Allah tugenda kuwangala obulamu obulungi kubanga Mungu abutuwadde ewali omukwano tewali kikolaki kubanga ewali omukwano Katonda wabeera kitaani tabeera wali mukwano kitaani abeera wala nnyo wakati w'abantu abakolaki abaagala ewaffe ekikulembera ewaka ewaffe Katonda wasitakulembera ati ekiddako wakati awo buli wenzirayo wakandaba nga katya ate nako nebuuza kandabawo ebyo byonna saba Katonda buli omu ali wano nga tonafuna mukwano gw'omutuufu Katonda amukuwe naddala bano basabira nnyo era nsaba Katonda mwenna mulimu abalinole naye abatalina nsaba Katonda abawe abantu abatuufu alikuwa abantu bagenda kuba babiraki basabe abamukufe era tubadenekisiseemu naye tubasaba Katonda mwenna abeere nga abawa abantu bemwenyumirizaamu namwe bennyini bennyini bw'otulaba ogamba mukyala wange naye n'agamba muki mwana wange ng'akyogera kijja kutobeera mutima gwange nze ngange kyogera kijja kutobeera mutima gwange ekisigaye omukulu Kayemba oyo nze nakumanya nga sinamusingana naye mwebaza nnyo nti weebale nnyo kusapotinga mukyala wange maneja we ate nga mukwano gwe ate nga mukwano gwange. I think he's one of the most professional managers I would say in this industry. Era sebo weebale nnyo weebalire ddala nti yava ku ky'okubeera manager ate n'akufuuka part of family. Ekyo kyanjawulo nnyo nti bw'obeera ng'oli manager ebiseera ebisinga bagatukulira ekintu ky'essente nga kyekikulembera bw'okulembeza essente kitegeeza essente ezo bwe zitabaawo kubanga tekukyakola tekukyaliwo. Kyenneebalize nnyo mukadde wange Godfrey Silomera wamu ne mani mwebale nnyo ate ekyenjawulo kyenjigidde bakulu bano bwe mukwano ne respect ebawa bakyala baabwe ekyo badde nsaba twakubiremereka okwagalana nnyo 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 both working so hard ate n'okubeera nga nkwata enkwata tenkuttemu obulamu bwange ate wamu ne mukyala wange ne famire yange. So mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala basuubiza nti mu bulamu obwaffe tugenda kubaswaza tekusuubirayo embeera yonna yonna ebeesittaza buli yenna ayogera kyayogedde ffe tukwasa Katonda kubanga yekamala byonna. Nebaza nnyo mukoddomi wange Ajijuma Kunyingi oyo ye bwe yayingira mu famire ate n'afuukira ddala omwana atali wakwekwenya nti bannyinaffe bano yava mu sebo weebale nnyo weebalire ddala obutakukoowa era tukusaba ssebo tukukoowanga ffe tukusuubiza nze nganze mukoddomi osebo okusuubiza ndisigenda okuswaza tulina ebigambo byaffe bye twogera nze naawe ye muntu
alina omukwano gwaddala chef n'omuzaale bw'aba takwagala takwagala bw'aba akwagala ajja kwagala nga tolina nakyokozeeki omukwano gwe tebagugula omukwano gwa chef n'omuzaale tebagugula ye muntu anywerera mu kyanywereddeko naddala bwe kiba nga kirimu busiraamu so tukwenyumirizaamu era tusaba Mungu ayongere okugaziyiza akuwangaaze ate akwongere amagezi gaako kuba bwe bw'okwata akazindaalo butuufu buli omu aba alindiridde okuwulira byoyogera and you never disappoint us. Sebo tukwebaza nnyo tukwebaliza ddala neebaza nnyo buli yenna alina contribution gy'apuleyinze mu achievements zange mu bulamu bwange nyiza okuba sisobodde kumenya bantu sekinoomu naye mwenna kye mulina okumanya timuli bantu